nga tamanyi nawe bayimirira mu mataala okitegedde jamanyi ojja buzinga etaala zikuba na biki naye ate ffe baabitutendeka oba ne stage awareness nomanya bwe ningira ku stage nyimirira wano bwe mmala wano vase esooka nzira bwenti bwe mmala wano nenzira bwenti era ogenda bw'ojja okigenderere nga ffe tuyimba ffe bemuyita abayimbi abiri ojja kulanga bwe nzija ku stage ffenna bwe tujja ku stage waliwo we tutuukira oli n'atuuka n'asooka ayimirira awo audience eno n'esooka n'osooka n'otunula audience n'ogisoma eyagala ki eryetya ekola biki bw'omala ogitegeera n'otandika okuperforminga n'oddako ku right n'oddako ku left n'okola bw'otyo ogenda okumalako oluyimba nga bonna balina kizibu n'okuggyako ebirowoozo because we were trained for that kati naye kati ennaku zino bambi abaana tebafunye training. That's why olaba bafuna obuzibu nti asobola okuba nga alina oluyimba lw'amaanyi nga it is a hit naye ogenda okulaba nga ate research bwajja alina bw'amu overpoweringga ng'ate oli omwana yalina ekiriko ku ssaawa eyo naye kati research akozesa experience eyo gye yafuna n'okutendekebwa okwo kwe yakola ki kyendaba kati ekiraakinga kati abaana ennaku zino balina amalowooza amalungi ennyo agasinga n'agaffe by the way muyimba Bruno muyimba bulungi nnyo kwafa okusinga malowoozi twagafaako yes naye tetwatuuka nga mwewe muli naye tusobola obbavuganya lwaki ffe twafuna training eya stage na biki omuntu akola atya omanya audience yo nti kati audience yange njagalako ki n'omanya nti nze kati amaanyi gange gali wano ekitegedde nti nze mayinja nti bwe nnyimba ku nsonga eziruma abantu na biki ensi weekola ki n'otambulira nti nze research nti olina n'okuyimba kubikukuna ekikwata ku bantu wekiti ne bwekiti nze Chris Evans nti abantu bantegeerera wano n'omanya we bakutegeerera n'omastaringa awo ekirala identity nti twabanga na identity nga mwami Paulo Kafeero oluyimba lwe lutandika ne baba tannayimba omanya nti we Paulo Kafeero okitegedde mwami basudde bwe yatandikanga ng'omanya nti omwami oyo yaani nga buli muntu alina identity ennaku zino kikalubamukko okujjako bomasteri nze nti nno kakati Jasmine mumanyi muwulidde nnyo naye waliwo abasobola okujja n'ogamba oyo yaani ng'ate owuliranga y'oli okitegedde ng'owuliranga y'ono so kakati ennaku zino ebyenjawulo ebirimu ewaffe byali bikaluba resources zaali ntono naye ate twasobola okufunamu training n'okuba ati nno tuli ba artist abakoze eki abajjudde ennaku zino buli kimu kiri nekibaleeteramu obunafu Bruno okitegedde nti kati ffe tewagendanga na mu studio nga tolina luyimba ogenda mu studio kola album yonge ennyimba zo zonna 6 eza album oba 8 zikuli mu mutwe nga tozisoma na mu kitabo nga bwoba onoowandiikako tekatono nnyo obusembayo baka climax mayinja si bwe kiri ng'ogenda oluyimba lwo lwonna olumanyi naye kati Chris Evans asobola okujja naga olinayo engoma awo mujiyita ngoma bagula n'engoma nawe engoma nti ye kakati engoma ne bagiteekamu n'okola oluyimba nga lunyuma era zinyuma era sijerega nti tezinyuma ennyimba zikola ki zinyuma naye kati kalike mutera otubuuza nti ennyimba zammwe lwaki ziwangaala emyaka 2 lwa nsonga nti oluyimba natuulanga nenduwandiika nenduddamu nenduyimba naye nga teruteredde nembiyuza nenziramu nenduwandiika nga vaasi emu nsobola ogiddamu emirundi nga 6 olumu n'omala n'obiyimba n'obitwala ew'omusajja alina okufulumya albamu y'olusiini n'abikugobya naganza ebyo sibitegedde ddayo bitereeze ng'ate bikubonyaabonyezza kati olw'okuba nti nno oyagala ssente ate ekirala bw'otabitereeze tolina wojja kufulumiza kuba ebiseera bye waliwo ba distributors tekyalinga kati nti osobola okwefulumiza oluyimba lwo waliwo ba distributors nga albamu okulya nti albamu yo yafulumidde walusiini bwe wakasiwuukira kiba kyakabi kati ng'olina okuddayo otereeze osobola okutuukana n'omutindo era ekyo ensonga lwaki ennyimba zaffe ziwangadde lwekyo nti oluyimba terwafulumanga nga terumaze kwetegerezebwa era mayinja teyafulumyanga luyimba nga tampise nti jangu owuliremu nange saafulumyanga luyimba nga simuyise nti jangu okole ki jangu owuliremu ekyo tekyabaawokko n'akatono era nga bwe balujereganga omanya ng'ate oddayo nga bikulumira eyo nti Chris Evans ajereza oluyimba lwange naye ng'ogenda otereeza okitegedde ng'ogenda otereeza so yensonga lwaki mulaba nti ennyimba zaffe ziwangaala tetwaziyizanga mu studio twaziyizanga waka nojjanga ennyimba zonna ozimanyi
So utawabu ya nyondo za kanjira nkomao. Kati kino kigenda eri Madam Grace. Yes. Madam Grace. What exactly happened? We were still enjoying you. We were so much in love. No plugging out. What really happened? Yeah. Naye byange nga biwanvu ebimu biri personal munzikirizo byogera wano. Twayozi butuli ku kibozi.